nti awo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka Yesu Kristo na buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati Mukama waffe agaba obulamu obutaggwaawo. Olwaleero njiri enja musango. Wulira Bayibuli bw'esomesa ente abaagalwa emanya Mukama waayo baziyita ne baga bihogo nejja ente nejja. Ente emanya Mukama waayo. Endogo yamanya ekisibo kyayo. Naye Katonda yakutonda ayagala omutegeere, ayagala omukkirize nti yakuwadde obulamu olwaleero. Bassebo ne bannyabo naffe tuwabigezaako byonna, naye okusikira obulamu obutaggwaawo kukkiriza Yesu lyekkubo bwe bulamu g'emazima. Naawe olwaleero omukkirize. Omuntu akkiriza atya? Awulira n'amatu ge, n'akkiriza n'omutima gwe, n'ayatula n'akamwa ke, n'aweebwa obulamu obutaggwaawo. Olwaleero enjiri ogiwulidde, tolindiriza, kkiriza olokoke. Tetugibuulira lwa bizibu nedda, lwakuba Kristo yatulagira tubuulire, ate twagala owona okufa, twagala owona eggeena. Wulirayo bino, waliwo omusajja amanyiddwa ennyo eddiini zonna ayitibwa Ibulayimu. Ibulayimu ono oba Ibulayimu yafa n'agenda mu lusuku lwa Katonda, mu kifuba kya Katonda. Bayibuli esomesa nti waliwo n'omusajja eyali omunaku ennyo ayitibwa Laazaalo, naye yali atya Katonda naye n'afa. Naawe ogenda kufa. Naye bwe yafa n'agenda mu kifuba kya Ibulayimu eri mu lusuku lwa Katonda. Waaliwo omugagga ennyo ng'anyoomye enjiri, avumye enjiri, naye n'afa ng'obulamu bwamumalidde mu kucakala mu binyuma by'ensi. N'agenda eri Geyeena. Geyeena yabuliwo n'eggulu lyabuliwo, bassebo ne bannyabo. Omuntu bw'atalokoka taba na bulamu butaggwaawo. Bayibuli esomesa nti omugagga ono ng'ali mu muliro gumwokya okukamala, n'agamba nti Laazaalo atumibwe bannange anyike olunwe lwe mu mazzi aleete naye ampozeewoze nfa. Ng'awulira afa, Ibulayimu n'amugamba nti tekisoboka, wakati waffe nammwe waliwo olukonko lunene. Nga waliwo olukonko lunene, n'amugamba nti tuma waakiri abafu baddeyo erikko mu nsi bannyonnyole baganda bange baleme kujja mu muliro. Naye nga byonna tebikyagasa. N'amugamba bwe batawulira abo ababuulisi b'enjiri abaliyo, bwe batawulira abo bannabbi era tebaliwulira ne bwe balisukumibwa omuntu omulala. Olwaleero ffe tuzze mu kifo kino, kkiriza Yesu Kristo otwale obulamu obutaggwaawo. Omugezigezi ekigambo kimu kimala. Kati wonna wooli osobola okusembeza wano n'osembera wano, enjiri tetuswaza, naawe n'otwala kye twafuna, obulamu obwo butaggwaawo. Sembera wano obulamu bwa Yesu Kristo olunaku olwaleero tekiswaza. Kyangu obulamu bw'obwa Kristo. Abalokole siwulidde engalo. Tukwaniriza ekyo ky'amaanyi kyosazeewo bwe nasalawo. Nze no bansekerera okukamala. Gwolokose ku mulembe nga bano bonna kati baabano balokole. Oli bulungi. Bishop Muwanguzi mwatuza obulokozi tuwulire. Damu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu yingira mu mutima gwange okyusa obulamu bwange. Olunaku lwa leero neganya sitaani n'ebikolwa zikiriza Yesu okubeera omulokozi wange, era njatula n'akamwa kange tindokosa olwaleero sitaani mweganye n'ebikolwa bye. Amiina. Emikono gisse mu kifuba, katumusabire Saara, katumusabire. Teeka emikono mu kifuba. Taata mu linnya lya Mukama Yesu tusabire omusajja ono. Ye Bosco tumutadde mu mikono gyo, tumusabire olwaleero omukono gwa Mukama gubeere ku ye. Bosco tukugobako sitaani, tukugobako omwoyo w'obwavu, tukugobako ennaku, tukugobako endwadde.
obulwadde, tukugobako ebisiraani, tukugobako okulemererwa, tukulangirako omukono gwa Katonda, tukulangirako okusuusibwa, tukulangirako okuzibwa obujja. Mukama akuwa amaanyi, Mukama akuwa obuwanguzi. Musajja gw'obeera ekyokulabirako mu katundu kano, obeera ekyokulabirako eri abantu b'ekitundu kino balabe enjawulo yo. Mukama tumukwasizza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bosiko we bali kulokoka. Kati oli mwana wa Katonda era ogenda kusaba ali kyoliddamu ebigambo bino nga gwoganze ndokokera eno mulamu butagwawo yogedde bulungi nkuwulidde awo ogambye olokokera eyo lokoka ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkukkiriza olwaleero jangu obeere mukama w'obulamu bwange bw'oliba okomawo kunona abalonde bo mbeera omukubbo olwaleero ndokose amanya gange gasangulwe mu kitabo ekyokufa gawandiikibwe mu kitabo ekyobulamu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amiina. Tukusabidde omukisa gwa Katonda n'obulungi bwa Mukama yonna gy'oli. Ate era osobola okujjana ne twongera okusabira bizinesi yo tugisabira ekisa kya Katonda ekisa kya Mukama kyongere okulabisibwa. Tuvudde ku ambassadors ekkubo bwe likubula ery'amangu ogenda n'amasannyalaze gano amanene mu kikowali we gaggwerako ku ambassadors wegyo tusanga buli lunaku tukola n'olwesande tukola kati ojja ssaawa 2 ez'okumakya okuwera ssaawa 4 saavisi ebeewedde ng'ogenda ku mirimu gyo n'omukisa gwa Katonda ng'okakkalabya oba okuva ssaawa 4 paka ssaawa 7 saavisi ebeewedde. Twaniriza enzikiriza zonna, twaniriza eddiini zonna, twaniriza amawanga gonna. Jangu osabe wamu naffe olunaku olw'enkya. Si kyekyokka naye tulina ebirala bye tukola. Tuwa okubudaabuda kw'abantu n'okubawabula mu bizinensi, mu by'emirimu, mu by'okukola, mu by'amaka, mu by'obufumbo. Omwana akulemye ng'omuleeta ng'awabulwa ng'azimbibwa. Ebyo byonna kuweerere. Ate nga Yesu ye yatuwa amagezi gaabyo n'amagezi amazaale ne tugattako n'okusoma. Tubiranamu diguri ne diploma. Jangu owabulwe, jangu oleete omwana we yambibwe, jangu gw'oyambibwe buli lunaku. Counseling and guidance. Mukama bawo mukisa tubaagala nnyo. Ayagala okusabirwa osobola okusembera wano nga tetunnasimbula kati ne tukusabira n'alokose ng'olokokedde eyo. Jangu otukwateko mu ngalo tusungule. Mukama akuwa omukisa.